sigenda kusosora abasumba bonna ababaddewo omulembe gwabwe abanyirira ebiwalaata abayina embuto ennene abayina embuto ennene abavuga Maybach abavuga Range Rover babuza dda abantu toteekwa kwebaza muntu yenna webaze Kato tewebaza Museveni twamukiriza eddagala twamukkiriza okutukulembera ffe twamulonda era teteekwa okumwebaza kutukulembera bulungi kale bwe tuba tumweba tusobola okumuwa ekirabo webale kutukulembera bulungi naye tateekwa kututuulako kumwebaza nti sebo webale kubeera mukulembeze waffe tateekwa kututuulako naga nze mbayamba talina kyatuyamba ffe amaduuka ge tugasasula tuwa emisolo kakati mwono omusumba tateekwa okuvaayo neyeebwana nti nze Katonda nkoza nze Katonda nze mbawo tatuwa musumba tatuwa ne bwavaayo naawe omuntu emitwalo 10 toteekwa kwewana sizizoomu sizituuyo za pasita motoka avuga zi Maybach avuga zi Range Rover azirina mu lujja weeziri kati ogenda muleetera bubaka bwa Katonda dola azirina paundi azirina za apartment azirina kati ogenda muleetera bubaka Katonda agenda mugamba Katonda agambye obuze kubanga bana abasumba ekyababuza bamanyi nti Katonda ali mu dola Katonda ali mu paundi abasumba abasooka ekyababuza sente balowooza Katonda ali physical yes balowooza Katonda ali physical oli bwagenda n'abuulira ne bamuwa emitwalo 5 gya dola kati ogenda mugamba ki arabye dola azirina omugamba Katonda kati ekirala bw'abanga araba akuumibwa mundu wabula lw'omushana ayigiriza abantu nga Yesu bwe yayigirizanga. Export TV to the world. Omulayi wa Export TV nkwaniriza ku munaye gwe omulayi waffe ow'olulango oba naawe akaguddeko obugwi oba naawe abaddaawo ng'olina by'okola okola guno na guli nogenda okulaba ka notification nga kagwa ku ssimu yo nodduka misinde ojja olabe kiki kyetubadde nga tusuddeyo olunaku lwa leero. Nkwebaza nnyo era nkugamba nti genda maaso n'ekyokola ekyo kirungi kituyamba ate naawe kikuyamba so tukyagala nnyo naye ng'olunaku lwa leero tulina bingi ebisoomooza eggwanga lyaffe bingi ebisoomooza ensi naye era ffe tetutudde tugamba nti tujja kujja tusigale nga tubeere nga tukuweereza. Olunaku lwa leero nina omuweereza wa Mukama gwe ndi naye abasinga tumumanyi omuweereza wa Mukama Robert Tusingwire abadde atubuzeebuzeeko naye alabise nga akomyewo tubeere nga twongerayo omulimu gwe yasalawo kubanga yeewa era agenda kuba nga gutambuliza ddala mu maaso. So watali kuwona budde bwonna nsaba musoke munzikirize muwe akazindaalo abeere nga babuuzaako ate watu tubeere nga tusimbulira awo. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe ali waggulu ennyo ekitiibwa n'ettendo mbimuddiza w'amaanyi era wa buyinza. Amannya gange nga bulijjo Tusingwire Emirembe Robert era Katonda yannondo okumuweereza mu kigambo kyo nga siyongeddeeko nga siyenoonyeza byange n'emesegi gye mba ndeese ngireeta y'abo bokka abalondebwa okuyingira obwakabaka obw'omu ggulu. Kakati bwe ndabikako wano ndeeta bubaka bwa kitammwe ali waggulu ennyo kubanga ye yagamba nagamba nti ku nsi kuno temuyitanga muntu yenna kitammwe ali omu ali mu ggulu naye temuyitanga kitammwe muntu yenna kitammwe. Ekintu ekyo ngenda kinyonyola nga bulijjo nteekwa kusoma enamba y'essimu kubanga Mukama bwe yampa omulimu gw'okubaleetera obubaka naye yampa n'ekirabo ekyokuwonya abantu abatulugunyizibwa emizimu abatulugunyizibwa amayembe abatulugunyizibwa kale abayita mu bizibu ebyenjawulo. Oba nkubiddeko kasimu kange ate n'abalina ebibuuzo nammwe n'abalina ebibuuzo ng'olina ekibuuzo ky'oyagala kimbuuza nze kubanga nze seekwekerera njogera mazima meerere. Gwo ayomba sigala ng'oyomba oba olyani ekigambo kyenjogera kikufuga kubanga nkijjira ddala mu kamwa k'oyo ali waggulu ennyo. Oba olina ssente oba oli mugagga otya oba oli mukulembeze mu ggwanga muno ekigambo kyendeeta wano kyekifuga obulamu bwo era ne bw'oligenda eri kyogenda okusanga yonna gy'olaga. Haleluya. Yensonga lwaki mbawo ennamba y'essimu eri 0756 55 09 66. Amannya gange nga bulijjo Tusingwire Emirembe Robert
enamba Musumba agisomye enamba eyo agambye nti gwe wenna ayina kyoyitamu physically oba spiritually osomukubira naawe ayina ekibuzo ngamba naye Musumba nze sibikkiriza njagala kubuuza kino bwe kiti mukubire ajja kubanga akuddamu mwogere yasoba nti omukubidde weefuge nawe ng'omuntu baba bakubate nga bazze kuyomba jangu ng'omuntu ategeera tojja na kimama naye nga olunaku lwaleero Musumba alina package yatuleetedde okubanga atusomesaako wadde nga abadde atubuzeeko nga wena bagambye naye kati akomyewo so Musumba weeks nga 2-3 ku mwezi ebiyise abasumba oba nga basumba banno mwetisse media mutufuukidde ekizibu to the extent that waliwo omwana omu yakomenteka no mu comment section yaffe n'agamba nti bannaaye mututamiza obulokole mutwogezaako buli wamu boogera ku ffe abalokole mwalya mmere ki ate nga mwabakulembeze mwabakola ki mwababedde nga mukyankalanyiza ddala ebintu bino lwaki okusikangana kuno ebitogi kuvaawa okusikangana ebitogi luli nayogerako message emyaka egiyise emabega nimbagamba nti Katonda mwenyini agenda kujja atereeza abaana be kubanga abasumba abandi badde bawa abantu emmere ebakuza obulungi balyoke bayingire mu bakabaka ba Katonda babawa birala tebabawa mmere yennyini yebeeta abasumba babawa maize brand bo ne balyamu oli kasooli namba emu bano babawa maize brand ne babanga abakula kakati omanyi maize brand bamuwa bino ebikoko ebizungu ekikoko ekizungu bw'okiwa maize brand kisobola okuteekako omubiri nikijejja nikiba n'ennyama nnene naye mu myezi nikikola mangu ne mu weeks 4 osobola okulya ne mu weeks 3 osobola okulya naye ng'emmere eyo ennyama enibuugira teyenkananga kana akakoko akaganda akenoonyeza kekali omuddo ne kayabyuka ne kenoonyeza kino ekikoko n'obulwadde bwe bunaakikwata mangu kijja kufa mangu beefudde kakati ebitambula waliwo ndabye n'abasajja abakulu abasumba abakulu abaasookawo abamaze emyaka 5 myaka 4 ng'emisuwa gibeereze ne twebuuza kiki omusajja abuliridde emyaka 4 kintu ki ekiyinza omujja mu mbeera n'avayo n'emisuwa ne tugamba omusajja abuulidde ekigambo myaka 4 myaka 5 kiki ekikwereeza emisuwa saawa zino olw'omuvubuka lw'omushana avuddeyo Katonda gw'asindise ng'ekigambo kyaleese kyekyo kyennyini bano ekibatiisizza leka naawe lw'omushana abuza abantu gwe tokimanyi lw'omushana tabuza abantu naye ekyokubiri nja kwogera ku lw'omushana ndabye lw'omushana abantu bamuyita nabbi w'obulimba anti banasoma tebatugamba nti bannaaye ono muvubuka ababuza abatwala mu kubula yabagamba byonna mubiseke kakati nze ngenda kutematema kiki ekireetedde lw'omusana okuvaayo mangu abantu ne bamutegeera era twawulire naye nga lw'omushana tagamba abantu nti mujje mu counseling muleete ssente tagamba abantu nti muleete kimu 10 tagamba abantu muleete kimu wabula lw'omushana ayigiriza abantu nga Yesu bwe yayigirizanga naawe yes ng'omuwaanya ennyo naawe olimba Musumba nedda si muwaana saagala muwaana Yesu yayigiriza emabega wonna bagamba nti enjiri egenda kukyuka kubanga nze Robert ekigambo kyange kye ŋŋamba abantu sobola kugamba abantu kuwaayo kimu 10 kubanga kimu 10 wali ku mulyango bw'oli bw'oyingira omulyango gw'eggulu tebagenda kusaba kimu 10 tebagenda kukusaba nsigo tebagenda kusaba kiweebwayo ebyo tebiina makulu mu maaso ga Katonda biina amakulu etteeka erisooka bagamba nti etteeka erisooka abalokole bonna mulusooke mugende mudde mu bayibuli size wano basomera bayibuli kubanga abamu mu nsinga n'okusoma bayibuli bagiina eri wano mu mutwe era nze atudde wano sigenda basomera bayibuli abaana alaba akavidiyo abamu muweereza nnyo Katonda mukoze zikuruseedi mulinnya ennyonyi musabidde nnyo abantu mutusinga naye muyina kimu kye mutamanyi kiki ekyo okusoma bayibuli kakati lw'omushana enjiri gy'abuulira abuulira enjiri Mukama waffe Yesu gye yabuuliranga ekyokulabirako
Yesu omuvubuko abantu bayina ebyawandikibwa bye beyitako mu Bayibuli nga musomba ne banoonyaamu ekyawandiikibwa ekigenda bagagawaza. Abasumba bano bonna ababaddewo, abasumba bonna sigenda kusosola, abasumba bonna ababaddewo omulembe gwabwe, abanyirira ebiwalaata, abalina embuto ennene, abalina embuto ennene, abavuga Maybach, abavuga Range Rover, babuzadde abantu kyejagala bavadda ku mulamwa. Engeri gye batandikamu obulokole si gwe musingi gwe baliko kati. Yensonga lwaki nze bulijjo mbagamba nti ekiseera kituuse, Katonda agenda kuvuga abantu be, ajja kukozesa gw'anaakozesa yenna. Naye bw'abadde mu position eyo n'olowooza nti gwaliwo nga gavumenti yonna, institution yonna wagiwamba, olinayo mu KCCA, olinayo mu State House, olinayo mu poliisi, olinayo mu magye, olinayo. Ekyo nekikuleetera amalala n'ogamba ndi w'amaanyi. Sokoleke no musumba nansonyiwe okusazaamu. Naye mabega hawo tulinako omusumba yavaayo n'agamba Kazindaalo tinza bajja n'oŋŋamba nti olina obubaka bwange sikakubuuza obugyewa wa president minister buva mu KCC buvaawa waŋŋamba nti obugye wa Katonda kugambya otwala obuferebo abazi wa Katonda neetuukira ali kakati oyo mutuufu kikyatayina motoka avuga zi Maybach, avuga zi Range Rover, azirina mu lujja weeziri kati ogenda muleetera bubaka bwa Katonda, dola azirina, paundi azirina, za apartment azirina, kati ogenda muleetera bubaka kati olagenda mugamba Katonda agambye obuze, kubanga bano abasumba ekyababuza bamanyi nti Katonda ali mu dola, Katonda ali mu paundi. Bano abasumba abasooka ekyababuza sente balowooza Katonda ali physical. Yes, balowooza Katonda ali physical. Oli bw'agenda n'abuulira ne bamuwa $5,000 gya dola, kati ogenda mugamba ki? Alabye dola azirina. Kati ekirala bw'abanga alaba akuumibwa muntu, kati ogenda mugamba ki? Bw'omwavu oyinza kubanga Katonda akutiisa obubaka ogidde kabodaboda, kati ogenda kugamba ki omusajja obudde wali mu ndiga, tovudde wali abanene gye batuula, ovudde n'eri mu butebe bwa plastic, ogenda mugamba ki omusumba oyo? Ekisooka akoze ku luseedi z'otoyinza kubala na muwendo nene asabidde abantu bangi, kati ogenda mugamba ki? Toyina kyogenda mugamba kati gwe ngozunga mu Mukama antumye akutumye eki kati ogamba nti agamba tona kyogenda mugamba obanga agamba nti kitegeeza Katonda takyamwetaaga. Katonda bw'aba ayina sente za apartment, ayina banywanyi mu magye, ng'atuuka wano n'ayogera ne President Museveni maaso ku maaso, nga omuduumizi wa poliisi maaso ku maaso, KCCA abamanyi bajja ne bamuleetera sente. Kale ogenda mugamba kiggwe bujuwanga, ogenda mutwalira bujuwanga kigwenda mutwalira Katonda akutumye, kakati akutumye mugambe ki? Sente azirina, zidola azirina, amayumba agalina yaga, kati ogenda mugamba abantu abalina. Era kubanga omuntu alina abantu, omuntu yenna wano kusi kikwetaagisa abantu, bw'olina abantu Katonda oba omuyina bwe balowooza. Kubanga ekisooka tikisoose mulembe guno, bakabaka ng'ebitiibwa byabwe batta bannabbi, baasiba bannabbi, bannabbi batemebwako emitwe nga bakabaka bwe babikola. Olaba bulungi nga kabaka yakikola. Kakati Katonda akutumidde kabaka ayina endogoyi ezijjudde oli, kabaka ayina ebisero n'ebisero bya gold, ayina zaabu, ayina zipawu, ayambadde n'engoye zayambadde za gold za zaabu, bamukwatirako na bukwati gatugwe Yeremiya ojozunga n'obubaka nti Katonda agambye bw'atyo, era agambirawo bamuteme, agambira bakuggyeko omutwe, era ne bakuggyako omutwe gwe ne baguziika gwe n'ogenda mu bulamu obutaggwaawo. Yes, obwakabaka bwa Katonda Yesu yatugamu nti tebujjanga bulabwa, era obwakabaka bwa Katonda tebabupimira nti pasita ayambadde suuti ya sente mmeka, tebabupimira mu dola, tebabupimira mu pawundi. Wano ffe tugamba nti omusumba gundi omulayi ajidde na Range Rover, omusumba w'amaanyi kaakola. Era nawe bagamba
tuina musumba gundi yakola ku lusedi egindi nafajja era musumba wabakati ne ogamba nti musumba nyi ajja musumba Robert yakola ku lusedi atalina ku lusedi yali agikoze ku lusedi nda tujja kujja kakati nze bwe mbanzi jawoni zijidde cupboard kakati ani gwenyizo kutwala obaka nabukiriza ku lusedi okoze na ya miti ku lusedi nkoze ne ya miti usigikolanga ani gwenyizo kutwala obaka uyo ina kachi abantu izo tulage katonda wali luddawa tulage katonda wo katonda ina mulago ina ogenda n'olya mu Sheraton ngoina kuba asha abakwatira kensawo wano nga batano nga nabo bavuga mmotoka nga nsajja ndiba omusajja wa katonda n'ayingira mu Sheraton n'atuula n'alya ekyemisano oba kya mitwalo 5 kale ogera mugamba kigwe katonda amulya Bayibuli agimanyi olunyiriri luli olugamba nti mulebete ebintu byekumi n'ebiweebwa mu nyumba yange mubeeremu emmere alumanyi alwina bulumi Bayibuli agimanyi amalala agasudde abasumba Bayibuli bagiyita Katonda Bayibuli bagitwalanga Katonda Bayibuli bagitwalanga Kamala byonna naye bo balowooza nti Katonda gwebaweereza ali mu Bayibuli naye musumba okuddako wali ku kyalo omushana oba bo bana basumba bo balemera ku kino kye bagamba nti tugoberera manyo ey'ebyawandiikibwa etugamba ki nti batugamba ebimu ye10 ebiwe bayite mubirekangayo nimba Mukama ereme kubulamu mmere nti katuko kino ky'omugamba nti muzadde wange ali mu kufa kasuke nkozese ku ssente zino oba bagamba nti awobera ovudde kunono ya Katonda nti era yo yebera testing area yo baba ku testinga nti gwe ne wobanga ogenda fiirwa muzaddewo Katonda oli mwesimbu naye kati abo basinza ne bagamba nti Romushana abuza abantu ati ensonga ndabye enjiri ya Romushana enjiri ya Romushana jabuulira nze ekigambo ekyo kuvedda kyentambuza kyenina nyini jali wabula kyenenya Romushana bw'oba oli muntu wa Katonda akutumye toyina kwetimbatimba bintu ebyo abantu bye batategeera kubanga nalabye bamubuuza empeta n'agamba nti gano masaali yalabye decoration no Katonda bw'aba akutumye oli muntu wa Katonda toteekwa kwambala ebintu by'otamanyi wabira musumba Romushana gyayambala ezo mpeta nzimanyi sala nnyo okubeera ku makanisa amanene n'amakanisa g'ebweru ebanga stamp naye engeriko ekigambo wano Jesus ne munda muno badde banyite bana buzibu kuwedde ya Jesus dabayo ne chain ze bambala eziri magical zifaanagana ne chain ezitali magical kakati ebintu ebyo by'okwewunda ebyo bw'oba oli muweereza wa Katonda ebintu by'okwewunda ebyo bijja kuleetako question mark ate bijja kutta ekintu ekyamakulu Katonda bijja kutta obubaka bwo Katonda bwakutisse singa weetimba ekintu kyonna kisobola okutta obubaka Katonda bwakutisse otegera bulungi kubanga ekyokulabirako Yesu yakyogera katya yayogera ku babuulizi b'enjiri n'agamba nti bangi abalijja mu maaso gange nga bagamba kitaffe twawonya abalema mu linnya lyo kitaffe twalokola bangi twakuba ku lusedi abantu baalokoka twagoba emizimu twatambuza abalema twavuga amamotoka ndibatunule nange mbagambe nti amazima mmwe sibamanyi mwe abakola ebyobugiye mugende mu nyanja y'omuliro kati n'agamba nti we walibeera ebiwoobe n'okuluma obujiji n'okuzirika nze musumba akoze ku lusedi agabye karamoja mbadde ngena nengaba emmere waki awo bali omutawaana gano omusumba Romushana agamba nti gano mashaali toteekako masaali kubanga ekigambo kye straight obwakabaka bwa Katonda bwakitangaala era bwe buba bwakitangaala toyinza kusanga mu bulaaka mbu yeetabise mu kitangaala ekitangaala kibeera pure naye bw'osanga ekitangaala kyetabiseemu amabala manya ekyo obwo si bwakabaka bwa Katonda ffe tuli baana ab'obwakabaka obwa Katonda nkola nga sirina bwe neesigamye oba oli muganda wange nga tokola bituufu nze ngenda n'ono atali muganda wange wadde twazaalibwa maama y'omu nze sisobola kudifendinga ne bw'oba mukyala wange tusula mu buliri ng'okoze amanya nga nkubuulirawo
ne kugamba kino kyokoze si kituufu mu maaso g'abantu mu lukungaana tubitaddewo si bikkirira nze oba kabaka bwa Katonda tebubikkirira oba kabaka bwa Katonda tebubikkirira bwe straight forward naye kakati bw'ovaayo n'ogamba gano masaali g'ennyambadde kubanga tunuulira bayibuli egamba mu kubikwa mujja kukyesoma egamba nti bwekiriba nga kyetaagisa kufa ku lwange Yesu atiri sifa ndikuwa obulamu obutaggwaawo naye nga toneegaanye kubanga abantu nalabye abasumba nga emisuwa gibeereze nga bagamba kasalemu okamusindikira omuvubuka oyo kasalemu naye ng'omuvubuka bamulanga kyagambye kubanga ndaba nti omuvubuka lw'omushana baagala muyuze bazadde be bajjajjaabe be baagala muyuze bajjajjaabe kati ono omusajja oliwo omusajja oluw'ekiwalata si jjajjaawe nalabye omusajja ow'ekiwalata ng'agamba nti naye era yakabuukidde akatambe ate kakati omusajja ow'ekiwalata ayagala ki alina byonna naye yakabuukidde agamba nti naye n'akaleeta nagamba nti bw'oba oyina maama wo yagende statement agamba nti singa oba oyina maama wo mu kyalo nga yina ekirwadde kimulumbye ng'oyinawo ebaasa ya 1/10 maama ayagala 20 mu ddwaliro naye ebaasa eri mu 1/10 kyetaaga kuweebwa ki maama agenda awo ne bamujanjabe naye nga weetaaga 1/10 ekikwaye n'abuuza nti okolawo ki ayina engeri yakinyonyodde engeri yakinyonyodde alinga agamba nti gwe oleka maama n'afa n'otwala sente zino n'oliwa 1/10 n'okiwa Katonda naye nange kambuuze nti Katonda alya sente nze nina gwe nalabyeko omusumba wo simumanyi bulungi manyaga naye nga musumba amanyi ku TikTok yagambye nti nze ne woba mukyala wange ne woba mwana wange ofanga nkulaba ekimu ekyo-10 kikoze ebintu bingi nnyo oyo omusumba talina kyamanyi naye nange njagala bw'oba naamulabye vidiyo yange mukasale mukamumpeera omusumba talina kyamanyi tamanyi na Bayibuli kubanga Abakolinso 13 egamba etya nti omuntu yenna ne bw'ogaba ne bweweyambulamu engoye zo z'ebbeeyi z'olina n'ozigaba nga tolina kwagala olinga ekidde ekisaala obusaazi ne bw'oddira ennyumba yo yennyini gy'osulamu n'ogamba nze njigabye nga tolina kwagala you are just doing news olinga just endebe bw'ogikuba kubanga endebe bw'ogikuba egamba ereekaana nnyo naye tosobola kwawula nti etegeezezza ki kati ono omusumba tumubuuze bw'abanga Bayibuli eyogedde atubuulira okwagala kiki abazungu bagamba charity begins at home era Bayibuli negamba nti mutyenga abazadde bammwe tulina abazadde ab'omubiri ate abazadde ab'omubiri be baganda baffe ayinza kuba muzadde wenyini yalokoka muzadde yalokoka ayinza kuba omuzadde gwe walokoka nga gwe oyinza okuleetereza maama waalokoke kusinziira by'okola oyinza kuba nga gwe omwana walokoka nga abazadde bakyali naye omwana ono okulaba abaana abazadde okulaba by'okola oyinza okumugjayo n'atagenda genda ate mpulira abasumba bagamba abaana nti omala okulokoka maama we n'aganira mu ssabo toddayo waka toddamu kumukubira simu toyogera naye n'okusaba sente tozimuwa besaleko twaka tugende kati bana batugambe enjiri kyekiki tusooka tugudde enjiri kyekiki enjiri singa ogenda omuntu n'omuvuma ogamba gwe kisamize gwe kirogo gwe ayinza okulokoka gwandogo nsiranya ayinza okulokoka tayinza kulokoka omusamize toteekwa muvuma omusamize bw'oba oyagala kumusika aveeyo era ogenda nga weewombeeka osobola n'ogulayo akasoda n'ogenda nako musamizi naye ng'olwana lutalo oguze kasoda oba nakakeeki n'okubitwalira omusamizi nga ne bw'oba n'omuwulira njiri okozesa amagezi kubanga Katonda byagabagaba amagezi okumanya n'okutegeera n'omuyita wala nnyo kasoda kano k'omutwalidde n'amala kanywa eri mu Bayibuli mwokka eri ne mu bikolwa enjiri teri mu Bayibuli yokka eri mu bikolwa n'omutwalira kasoda kano bw'omutwalira kasoda kano n'amala kanywa omutima gwe guba gumaze oba omaze gufunza n'olyoka oleeta ekigambo n'okimusoosekamu nikimuyingira bulungi naye ng'ajjudde okwagala naye tosobola genda n'ovuma omusamizi ayinza n'okugjayo ekijambya n'akutema agoba
kubanga Yesu bajja abafarisayo bajja mu maaso ga Yesu Yesu yali alya n'abasamizi ne bamalaya ne bagamba abigizibwa lwaki omuyigizibwa wammwe alya n'abantu ababi n'abalogo n'abenzi Yesu n'akiwulira n'agamba nze ekyandeeta ku nsi kuno sajja kunoonya balamu najja kunoonya balwadde najja kunoonya basamize najja kunoonya bamalaya najja kunoonya balogo be bandeeta ku nsi singa ensi yonna yalimu ng'abatuukirivu balokole naalize okukola ki sina kyalinde so Yesu lwaki yandize ku nsi nga mulimu balokole bokka Yesu yagenda kujja mu nsi ensi yali nvundu kakati bano abasajja ekibayombya n'emisuwa nigibeerega balabye omwana ajjeyo bwino ng'afuula bo emmere gye bandibadde bawa abantu nga gyabalema okubawa bye babuulira nsaba kuzayo katono ko nnyo wali ku kyenjiri kyobaddeko n'ekibuuzo kimanyi banabe bakyebuuza bulijjo bakimbuzako nekinema okuddamu oli yagamba nti nze ndi mulokole naye bazadde bange basamize konko naye buli wengendayo bambuuza ntaata maama sukali mulese buli kimu nkirese ne kati nzira Kampala kiki nyinza okukola mbaweyo ku kimba wekasanda kakalu wambeko kyengulayo ekintu bamugamba kimu amwana wange ku bino byotukoledde nze just ngulirayo kenge ajango menge kama tagwa ekyo kinina Yesu yakyogera ku bwo n'agamba nti mwagalenga abalabe bamwe maama wo bw'aba musamizire taata musamize babeera balabe bo babeera balabe kubanga ekiba bafugirwa mu mwoyo ogwo bwakabaka obw'ekizikiza babeera balabe bo directly naye lwaki mukama waffe Yesu yagamba mwagalenga abalabe bammwe era abalabe bammwe mubaliisenga bwe mubaliisa muba mubakumira ku mutwe amanda g'omuliro tekiri mu bayibuli zammwe mwe abalokole mwe bapasa tekiri mu bayibuli zammwe omanyi abalokole baagala kuleeta olugezi bw'alaba ng'asabira mu kibiina ekinene ayeefuula w'amaanyi naye nga si w'amaanyi kubanga asabira mu kibiina ekinene kubanga asabira mu kasidro asabira ku bbiri asabira w'amaanyi toli w'amaanyi ne bw'onooba olina ekibiina ky'abantu 1,000 toli w'amaanyi okusinga Katonda asobola okukozesa omuntu afeeri mu kibiina wansi oba ava mu kacaca akalimu n'abantu 10 n'akuleetera obubaka bwugwe ne bw'oba ovuga Maybach ne bw'oba ovuga Range Rover asobola okusindika akasajja nga kambadde n'essaati eriko ebituli akasaati kayulisi Katonda n'akatika obubaka mutwalire omusajja oli so nti ono gogamba nti mukaddewo bw'abanga musamizi nange ekyo kyengeza kubanga nze bwe yanzaala maama bw'aba yanzaala nze nazaalibwa ogwokubiri nazuukira sikyali weeri navaayo eri kati nze kintwalayo ono mba munoonya mu kintu kimu nange kumuuza ku saidi yange naye saagala simuwa nti kubanga njagala kudda ku saidi ye kyenvaaba maama nagamba maama nze nakyogerako ningamba maama tayinza kumpa amagezi ng'akyali musamizi tayinza taata toyinza kumpa amagezi ng'okyali musamizi kojja toyinza kumpa amagezi ng'okyali katampe magezi ki nze nazuukira atayinza okukuwa amagezi nga gali mu bulamu buno tasobola kumpa amagezi n'ebintu ebya bulijjo ebiriwo tagisobola kumpa amagezi kubanga ye mufu maama bw'abanga tanalokoka abeera mufu taata bw'aba tanalokoka abeera mufu kojja bw'aba tanalokoka abeera mufu era si famire yange eyo mba nazaalibwe kye tuyita being born again mba nazaalibwe mu famire y'obusamizi taata ali mu ggulu aba yajja oba twandikiise ng'omusajja omulala bw'ayinza okujja mu famire y'oggwe omusajja n'ayenda ku mukazi we n'amuzaalamu omwana oyo taba wuwo aba wa mu kika kiri kati tukigambe nga tusemudde Katonda nti Katonda yajja n'anzaala mu famire eno ey'abasamize n'anzaala mu busamizi kati bwanzaala mu busamizi nze ndi mutukuvu kubanga ndi wa bwakabaka bwa kitangaala ndi mutukuvu sikyali wa famire eno siteekwa kugondera famire eno siteekwa kuwuliriza famire eno nze nteekwa nange Katonda yamanza ndi wa bwakabaka bwa kitangaala nze nina okukyusa famire eno nveeyo kubanga kyetuyita omuntu okuzuukira ku lunaku Yesu kye yali ayagala kutuyigiriza nti ye yafa ku lwaffe n'aziikibwa ku lwaffe bwe yagenda emagombe alina bye yajjayo abaaliyo ku mulembe guli ogw'aba Ibulayimu abaafa ku mulembe gw'Ibulayimu baali emagombe kati Yesu bw'amala okuzuukira tekyali mulokole afa n'agenda emagombe
tagendayo kubanga waliwo abarokole abakyali mwenzikiza nalowooza nti nze nja kufa ngende Magombe Mukama Katonda ajjanzukize nedda Magombe wagendayo basamize Magombe wagenda bamalaya ati musumba tuwe answer wano bazadde bange bansabye twagala kunywa kenge kyo tukolera mutaba kyo tukolera mama wange bwaba ayagala kunywa kenge nze mugenda ne mugulira sukali mama wange musamizi ayagala kunywa kenge nze mugulira sukali mugulira kyo sukali nji muletera oba ayagala gitunda ye yamanyi so okusigala nga muwe engoye muwa neki nakasukali mugulira nakachere mugulira naye tampa magezi tampa magezi bwakimbi muwa kubanga Yesu yatugamba nti mwagalenga abalabe bamwe sisobola mukyawo nebwe nsanga mulwadde nsobola omusabira bwe kiba kiwetaagisa musujja agenda mu ddwaliro nsobola omutwala mu ddwaliro kubanga ebyo bwe mbikola mbanyongera eri mbanyongera okukomerera sitaani ku musalaba kubanga sitaani kyayagala naawe obeere n'obujja mu mutima sitaani ye kyayagala nawo banyigire kubanga gwe okuwangula sitaani mwenna mwekyawe ekikuwanguza sitaani oteeka okuba n'ebikolwa ebirungi byebiwangula sitaani kyokka ne bw'olyogera ebigambo biteeka sitaani vaawo mu linnya lya Yesu nkwokya sitaani asigala ng'akutunuulira aga waliwo sitaani ezimu ogamba gwe malaaya ogwamba otya ngende nkumanyi oli mwenzi nkumanyi ongoba otya oli munnange kati ebikolwa ebirungi byebiwangula sitaani gw'oli bw'aba mulabewo mukolere ekikolwa ekirungi olyoke omuwangule kubanga bangi bajja eri Yesu nga bakaaba Mukama waffe omwami ogenda kufa Yesu munveeko temumanyira mukabire bamaama wandi bataata bammwe nze ndi bulungi n'abaana bammwe mwe mwana okwadde mulaba omusaayi mbuliddi nga nze ndi bulungi era seetaaga kusabirwa seetaaga kusaasirwa musaasire bawalamu na batabani bammwe kati mwe barokole temusaasira lw'omusana ekigambo kyamwe wabula lw'omusana naye akyabulamu katini agambalala gagamba yetaga okukwatako yetaga spiritual guidance naye ate abandi gimuwadde bali mu kuba bukubi abandi badde bamuwa spiritual guidance akati ekigambo nga kiri ekyokugamba si kinene nnyo just kumukyusa ekyokugamba nti eno empeta gyenyambala amalala amalala tigeetaaga kubanga amalala gabeera gaani gabeera ga sitaani yewa amalala kati kitegeeza lw'omushana bw'aba muvubuka muto nga afunye abantu agenda kuyimika katakyali ekirimu ye si kito toyina mutunulira nga muvubuka muto kubanga Katonda gwaweereza toyina muwere muwa myaka nti Katonda n'emyaka bwe gityo mutegeera bulungi kati ffe abantu kye beetaaga enjiri gye beetaaga abantu baakoowa enjiri ijjanguweeyo kimu ky'ekkumi nze Robert sigamba nti okuwaayo kibi si kibi kubanga olaba okuwaayo ddagala nze nja kikunyonyolako okuwaayo ddagala kubanga kimu ky'ekkumi gyokuwa nti kimu ky'ekkumi tukiwaani kimu ky'ekkumi akati abarokole bayinza okwebuuza kimu ky'ekkumi tukiwaani kino ekigambo nja kibawo osobola okuba oli musumba omaze emyaka 40 mubuweereza osobola okuba n'ekibiina kinene nga kirimu abantu oba miliyoni oba mitwalo nja kubuulira amazima nti kimu ky'ekkumi kyani asaana okera mwe basumba mumanyi kimu ky'ekkumi kyani musumba kinaffe kitugambye kimu ky'ekkumi kirina kuliibwa oba omunkuseere ky'omunkuseere omunkuseere ye muntu atalina waasula atalina waabwe abundabunda agobeddwa mu lutalo talina waali Katonda akyogera lunye muleete ekimu ky'ekkumi n'ebiweebwayo mu nnyumba yange mubeeremu emmere kati njagala otandike kunoonya mu Uganda yonna noonyezaayo kyaki erimu amasitoowa g'emmere kyenjagala kyokka tutandike kukola research ndowooza era neegabe Karamoja agaba Karamoja ono agaba Karamoja naye tosobola kwewaana n'azimba zaagaba zize teyakwata mu nsawo ye kankuwa ekyokulabirako President Museveni si ye president wa Uganda kimukakatako okuteeka eddagala mu malwaliro era bw'ateeka eddagala mu malwaliro tateekwa okuvaayo neyewaana n'agamba ntadde eddagala mu malwaliro nedda ebintu ebiva ebweru bajjako omusolo bano si sente zize ye bukulembeze ye ateekera bukamagambye nti zigende naye tajja mu nsawo ye tasobola kuvaayo n'agamba nti bano abantu yabalunda bwe tetuli baana ba Museveni atukulembera bukulembezi nga pulezidenti waffe naye okuteeka eddagala mu malwaliro kimukakatako nga ye pulezidenti kubanga yakulembera eggwanga yatusolozaamu emisolo
amaduuka kitegeeza nti ffe twekolera ebintu byaffe bw'ogenda mulago n'osanga eddagala je toteekwa kwebaza muntu yenna weebaze Kato teweebaza Museveni ffe tweteerayo eddagala twamukkiriza okutukulembera ffe twamulonda era tetuteekwa okumwebaza kutukulembera bulungi kale bwe tuba tumweba tusobola okumuwa ekirabo nti webale kukulembera bulungi naye tateekwa kututuulako kumwebaza nti sebo webale kubeera mukulembeze waffe tateekwa kututuulako naga nze mbayamba talina kyatuyamba ffe amaduuka ge tugasasula tuwa emisolo kakati mwana omusumba tateekwa okuvaayo neyeebwana nti nze Katonda nkoza nze Katonda nze mbawa tatuwa musumba tatuwa ne bwavaayo naawa omuntu emitwalo 10 toteekwa kwewana sizituuyo za pasita akulembera bukulembezi kibiina sente za Wakaramoja nagera bagulemu emmere bano ekibiina be baziwaayo ye mukulembeze bukulembeze oleka bulungi baleeta kimu ky'ekumi ne bateeka ewa musumba kimukakatako n'omuteekako etteeka kimukakatako n'okumubuuza sente zetwawo kimu ky'ekumi zaalagawa kikakatako nga bw'olaba pulezidenti bw'olina ab'akakiiko abalondoola ensaasaanya za sente z'omuwa omusolo oleka bulungi ati etteeka lya Katonda bwakuba kati amasumba g'abapasa temuli nabbi ayogera aliwa kati gwe njagala ongambe mu Uganda aliwo nabbi ayimiridde kubanga Amosi 3 egamba nti Katonda takola nga tatumye nabbi we kati nabbi aliwo mu Uganda akola aliwa olawa wano mu Kalulu abasumba bali beekuba empi nti agenda kuli oyo omuvuga agenda kuli mbatunuulira nga oli musumba dda waliwo omusumba yankwasa n'obusungu nti nze bwe naloose nagenze mu spirituality embogo nejja neŋŋamba nti Kyagulanyi agenda kulya negamba ono musumba waawa bannange mwaki mweyita basumba aga nti embogo yajja negamba nti Museveni nti Kyagulanyi agenda kulya kati yalya embogo kati musumba ekyo ekyakulaga eri sitaani embogo yakulimba buli bwa mwoyo ne gujja bukulimba kyulanze bwe mbasaba nze sanguwa mangu kakasa kintu ate nze sina kigendo sijja wano ku Expo TV sijja wano kunoonya muwogo sijja kunoonya kantu kono engalo zange zolozera bankola kituufu era sawojo okumanya nkola emirimu gy'amaanyi kati ndina omwana asomera mu ssomero lya kadde kamu emitwalo 4 omulala asomera ku kadde kamu n'emitwalo 2 ndya nenywa sina muntu gwenzibako kimu ky'ekumi sina muntu gwenzibako sente naye ndya oteya bulungi kati okutwalizawo mu nsumba nga tumaliriza ekibuzo ekisooka just damubuzi yo banedda ekimu eky'ekumi kisaanidde okuweebwa oba si kimu ky'ekumi oyokocoka abula okuwaayo in general mu kanisa weebale nnyo ekimu ky'ekumi baakitwalanga mu yeekaalu baakitwalanga mu yeekaalu eyo kati bwe bamala ekimu eky'ekumi kyali kitegeeza kwagala nti kimu ky'ekumi bwe mukireeta papa ne bakukwasa kabona talina sejjeruko kabona talina kirowoozo kyonna kyakugula mmotoka simanyi ngamya eya biliyoni no kabona talina kirowoozo kyonna kyagenda kuzimba apartment kabona talina kirowoozo kyonna kyagamba abaana be bagende basomere mu America kabona talina kirowoozo kyonna gamba abaana bagende basomere Dubai nga kabona kyalina kumutawo kwagala ngetekere gamba kimu kyo ndigamba bwe muleeta ekimu ky'ekumi ne mukireeta mu church bwe mutiyo ne mukunga kulako olw'okungana tebakungaanaga nnaku tebakungaananga buli lunaku nga bana abasumba bwe bakola bwabeerangawo olunaku nga mukungaanye amakungula gatuuse nti mukungudde bw'ow'embuzi gireete ow'enkoko gireete owaffe gireete omuyibwe atasobola kulya kanyama naye bw'anajja n'atuula awo naye musala akanyama ye ng'alya bijjanja bw'anaalya akanyama wajja kubeerawo obumu omanyi bwe kinyuma okuliira wamu wabeerawo obumu abantu oyinza okulaba ne batandika n'okugwa eri mu mutukuvu g'abalinnye ku mitwe ne batandika n'okulagwa kulya obuli n'omwoyo mutukuvu ayinza okukka ne batandika kulagwa ne batandika okwogera ennimi jasiti kulya buli bumu naye bano baleekaana nnyo bwe baba bagenda kuwulira ku bituuti byabwe okusinza bayinza kuwa dakiika 2 naye enjiri ne bagiwa essaawa 3 bayinza okusinza kuwa dakiika 2 enjiri ne bagiwa essaawa 3 anti twalina tugaziyiza okusinza n'okutendereza abasumba ne batugamba mbu mubeerawo mubuukabuuka bubuusibuusi
Fakyo okuliya ekigambo kya kansooke nzireyo oba tugenda oba olaba eddakiika kubanga njagala ekintu kino okigaziye njongereyo okwagala kusinga okuleekaana okwagala kusinga okubuulira enjiri okwagala kusinga kubanga osobola kujja katuti n'oleekaane kubanga bano abasumba babaddewo for years ne bayigiriza abantu abantu tebakwata ng'obwongo buli empty kati buli nsobi y'abasumba oba nsobi y'abantu bano abatakwata kubanga omwoyo omukulu ogw'obusabize bwe gwogutuula ku musumba ani agenda kuwulira ekibiina kubanga ekibiina kyonna musumba yakikwata bw'aba alina ejjini ku mutwe basinza jjini bano bonna oteera bulungi basinza jjini kubanga omwoyo omutukuvu takyakka mu kyaki n'alagula katonda bayibuli egamba nti katonda bw'abanga tasobola kukola nga tatumye nabbi kati bannabbi balidda kati bwekidda kimu kyekulu kisaana ani asaana kirya kimu kyekumi kyabankuseeri ate onakuba tulina amakyaki nga omusumba ye nabbi ye musomesa byonna nga yabikola ati kakati kyobula kyami kyobulawo n'omuvubuka bw'avuddeyo mwoyo wa mukama ya amutaddewo okwogera kiki katonda kyayagala era twabyogera kati bano abasumba emba zigenda kubeera ega nnyo kubanga mbabuulira this is a prophecy kigenda kutambula bagenda kuyomba nnyo abasumba tebalina bakano kakyatandika butandisi kubanga katonda asazeewo kuba bano abagamba nti bakola ninga tebakola kubanga olaba abamagye bano bandibadde bakyukadde ba president bandibadde bakyukadde bonna nga badde eri mukama bandibadde badde eri katonda naye badde eri omukifo ky'okukyuka badde eri katonda ali waggulu badde eri sente ze basinza motoka ze basinza ennyonyi ze basinza oli bwalinda ennyonyi bwalunnya ennyonyi n'agenda egamba mukama ndi mutukufu waawo mukama ankoledde oluusi ne mukama si yakukoledde kanaawe oya bulungi ani asobola obbikola ebyo kubanga okukola bayibuli egamba nti katonda kyagala agamba amagezi okumanya n'okutegeera katonda asobola okuwa amagezi naye n'ogenda mugeyeena amagezi n'ofuna amagezi ag'okukola ssente atuliriza katonda kakati kankubulire abasajja bonna abazimba ekibuga Kampala bakkiriza katonda ali waggulu bamukkiriza simanyi naye nga kisoboka kubanga bonna bamulira abasajja bonna balina emmotoka ezijjudde Kampala bonna bakkiriza katonda abasamize tebavuga mmotoka bebasinga kiki ekyabayamba magezi katonda bw'akuwa teyejjusa katonda asobola okuwa amagezi okumanya okutegera naye ng'otegedde ki akuwadde amagezi naye okumanya okutegeera tabiyina Yesu amagezi ogayina naye okumanya okutegeera n'atabikuwa gwe n'otegeera kimu nti nina okugaggawala kitegeeza nina katonda kati kimu kyekumi temuddayo kwebuuza nti ani asaana okukirya ekimu ekikumi baba kirese wa musumba ekimu kyekumi si kikye ye mukulembeze aliwo okwenda okulembeza bantu alina okukiwa munnamawanga mulekwa nayefuibwako bbaawe bannamwandu balina kulya kimu kyekumi naye si musumba gende n'azimbamu ebizimba baana basomera mu Amerika balinnya nnyonyi kati otulaze ani alina okulya ekimu ekyekumi ani alina okukirya na butya balina okukigabana naye wabanga lwalina okukirya kitegeeza waliwo alina okukireeta awo ekibuzo kyakiri nti buli muntu asanidde okuwa ekimu ekyekumi oba buli muntu asanidde okuwa mu kanisa wetujja endagaano enkadde egamba kimu kyekumi baakireetanga ewa kabona ne bwewanga oyonoonye olina okugenda n'onoonya omwana gw'endiga teguli ku kimu kyekumi omwana gw'endiga gwakunaazaako kibiikyo bagireeta ovumye omuntu baleeta eri kabona omukulu kubanga balina we bayitanga awatukuvu nga wayingirayo kabona yekka yayingira yeeri kubanga kabona bw'abanga bamusibanga olujegere mu kugulu bw'ayingirayo banyenye bw'oli akyanye bamanyi akyali mulamu naye bw'oli azito basikayo mulambo kubanga katonda amaze kumutta naye Yesu bwe yafa ku musalaba wali awatukuvu wayulukawo kyali kitegeeza nti mujje gyendi mwenna abakooye n'abalemereddwa mujje gyendi n'abawumuza mujje n'ettima lyammwe gyendi kati ewa katonda kyekyetaaga kusindikayo musumba kayanja akugendere nogamba ngenderayo wamunteeseze naye anti yayogera naye tekikyaliwo gamba musumba senyonga ngenderayo wa katonda onteeseze naye anti bo boogera naye kiri kyamenyekawo kitegeeza nti ebisinga wadde kino gana amateeka agasinga gasigalawo abantu balabe nti ku ntandikwa katonda yalamulanga abantu olera bulungi nti kino kakati omulembe ogwava wali gwali gwakwokya bwoki
bwali bwakutta butsi kubanga bwewafanga togenda mu ggulu baali balonde yali nabbi Eliya yagenda mulamba teyafa yali nabbi Enoka yagenda mulamba teyafa waliwo ne nabbi omulala naye yagenda mulamba teyafa naye abasinga bonna baafanga bakkirirawa magombe bagenze kwebaka balinde Katonda bwalireeta omulokozi kubanga kyali kiga Adamu bw'amala okwonoona najja mu maaso g'agamba nsanyuwa kyenakola Katonda namugamba nkuwadde ennaku 15 emyaka 15 bwe giriggwako nange ndiva mu ggulu gyendi nzije nange bankwate bankube bansibemu enjegere banzite banziike nga gwe Adamu bw'obadde mu mpuku ng'oli mu kizikiza nange balinziika ngende mu kizikiza wansi bwe ndivaayo awo ndibanunula kati Yesu bw'agende magombe n'azuukira n'agamba Dani jangu nga bw'oli gyendi ninga sikabona yakugendera wa Katonda esegeza kati buli muntu asaanidde okuwa ekimu eky'ekkumi buli muntu asaanidde ku kimu era buli muntu ekimu ky'ekkumi bw'otuuka ku munaku n'omusanga talina kyakulya bulowoozawo nga bamugoba mu nyumba okimanyi bulungi ng'olina kimu ky'ekkumi $20 bamubanja $20 mu nyumba musasulire $20 genda Katonda akusiima sokoleke musumba ate kati amuvuzeemu supiidi wali otugambye omusumba wakwata ekimu eky'ekkumi alina okukigabira abamulekwa abannamwandu abali mu bwetaavu ate kati kino kukyo mutugamba nti buli omu asaanidde olinga agamba nti nze ne mukulu Abe otubeera wano ku Expo TV nti mukulu Abe wasanga wano nga bammanje ng'alina ekimu eky'ekkumi n'akimpa nti mala ebizibu byange abanga akitutte mu kanisa yes kubanga kanisa yo gwe kanisa yagamba nti waliwo omufalisaayo yali atambula n'agwa mu batemu kubanga babuuza Yesu bwe yagamba mwagalenga baganda bamwe Yesu abaana bamubuuza nti muganda waffe yaani n'abagamba nti waliwo omufalisaayo yali atambula n'agwa mu batemu ne bamutema ne bamukuba ne bamusuula baliwo kukuba niwajja omuntu omulala n'atunulayo n'atamuyamba n'agenda niwajja n'okubi n'atunulayo n'atamuyamba n'agenda niwajja omusamaliya n'amuyoolayoola n'amusiba ebiwundu n'amuteeka ku ngamiya n'amutwala mu ddwaliro n'agamba nsasudde musawo nsasudde sente zino mumujanjabe ezinaaba zibuzeeko ndikomawo nzisasule n'ababuuza nti muganda we yali yaani nti ono yamukola ebyekisa oyo yakoze ebyekisa ye muganda wo kati ankola ekyawandiikibwa ekirala Matayo 25:32 n'amawanga gali kumanyizibwa mu maaso ga kabaka ne kabaka ali bayawulamu ng'omusumba bayawula endiga mu mbuzi aligamba abaayi abateekateekebwa omukisa okuva okutondebwa kw'ensi mujje mutule ku mukono gwange ogwa ddyo mulye musanyuke kubanga bwe nali njala mwampa ekyokulya bwe nali bwerere mwanyambaza bwe nali mukomera mwajawuza bali mubuuza twakola baddi mukama waffe nti okuva lwe mwakikolera abamu ku baganda bafa ku nsi mwakikolera nze kati bw'osanga olina kimu kikumi ogenda kiwa musumba n'osanga muganda wagudde kukuba bamukubye yeetaaga kujanjaba ebiwundu n'ozitwana omujanjaba osinga oli azitute n'aziwa pasita oli awadde pasita tawadde Katonda basebo ne banyi awadde pasita wensukka wombaako ekikyamu wabula kyenyinza okukola ekyamaanyi kubajjukiza nti tukyalina t-shirt zaffe ayagala okusupportinga omulimu gwa Expo TV gwe tukola wano ng'osiima $3.5 tukubire kanamba k'essimu kaffe ku 0770944266 ate nga nagamba nti enteekateeka yaffe ya The Podium ebeerawo from Monday to Thursday ziba essaawa 2 paka essaawa 5 twesangeyo mubeere nga mulaba ebinyuma ebiyigiriza kugamba ngo buli kyosuubira ogenda kisangayo oyagala daily affairs ate kya kulwokuna tuba ne programu y'omusawo omusajja n'atusomesa ku bulamu bwaffe kugamba Expo TV tuzingazinga buli kimu tubeere nga tukikudelivalingira wano wokka wootalina kuva tusinkaneyo. Expo TV to the world.